Sebo. Kale sebo naje wa sebo. Tare sebo. Nzima mpite wa Paulo wano kubidwa ne katebo. Ani? Paulo Galabuzi nkubidwa wano kuve katebo. Tuyanzanye emirimu gy'okola honorable. Giri wa sebo ba. Emirimu gy'otuusaako engalo zo. Naye manja kubuuza oneesulwaza kupaka ddi. Oli musajja mukulu oyina ssente wasoma naye oneesulwaza paka ddi. Ombuuza ngani mukama wange. Ndi mulonzi. Ombuuza ngani mukama wange kyeyagala okusooka okumanya. Anti katebo sigunzaala sigwo wansomesa. Oli honorable waffe. Naye twebuuza sikyali mwanda bange embizi mundeke. Wango bange embizi. Muganda wange nkusaba ondeke simu eno ngenda giteeka mu security bakunoonye. Giteeke mu security banoonye njabaga. Olinga amazi. Tonvuma Honorable Nsibambi yeetaaga kuyambibwa era nsaba abafamire n'abamwetoolodde bamwanguyire. Bwe nawuliriza ka odi yaako ng'eddoboozi lirye lyennyini ng'ayogera ebigambo bye yakozesezza nga nange sisobola bikozesa wano ebivuma ku levo ya Nsibambi ne bw'oba tukkaanyiza na muntu nga kkubidde essimu ebyo si ye reply gye yabadde akola ki naye ate bwe nakiwulidde seewuunyiza nnyo. Gavana wa banka ya Uganda Michael Ating Ego ng'erinnya lya Nsibambi ateeberezebwa okuba emabega w'okudraftinga biiru eno nga balina Attorney General Kiryowa baasiba bubi ekintu babadde bakuba bukubikerere obutonde bwa mwami Museveni oba oluusi luba Luganda lwe lumusumbuwa akozesa ebigambo nga tamanyi waabikozeseza musole tusse kuba kati bwagamba olwali ki tewali muntu yagenze mu kakiiko ako akuba lwali. Governor wa Bank of Uganda, I give him his flowers. Yayolesezza n'ayogera nga omunnayuganda omuki n'akugamba ebyenfuna by'eggwanga bigenda ggwa. Kitegeeza watulyamu dda oluki okumusisinkana musango mu Uganda wokka weewali president gw'osisinkana ne gubeera omusango ye yakikola tugenda gigulawo nina okuba ku saazi ow'eggumba memba parliament wa East teboogerwako bw'asitukanaga ngenda kubanduka gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi yawangulu sijja kulya musaayi gw'abannayuganda ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikugirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzigirayo. Atono byabakoma yategese kano yagenze muri kodi y'ensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mbututiitiira mu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Bantu batonda mbalamusizaako nze omulanzi Senkubuge Jafari bantu batonda nziza okubategeezaako ku nsonga eno emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange basala bu video ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente. Bantu batonda sirinze ku TikTok siri ku Facebook siri ku Twitter emikutu kwosobola okunsanga guli gumu gwa YouTube era onsanga wano ku Embozi mu Yugi oba nosiŋŋana ku Kasuku live. Abo bonna ababakubira nga beerimbise mu mannya gange bonna bafere. Ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Senkubuge Jafari. Essimu yonna etaleese Jafari Senkubuge togisindikako ssente zo abo bafere. Ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 13. Kale tukwaniriza nnyo agangenze Geoffrey Mayanja ku Embozi mu Yugi ndi wano ne Haji Makolo Kavuma gwendi naye olunaku lwaleero tuze tuwayemuko ku Mbozi kwebyo ebigenda mu maaso bannaffe abatulengerera ebonayira mwebale nnyo mwebalire ddala ate namabali ku butaka wano nammwe mwebale nnyo mwebalire ddala okutugoberera okubanga ensonga zonna muzirengera. Haji sebo wasuze otya eyo? Sebo nkulamusiza nnyo n'abagoberezi baffe era mu Buganda wano omuntu bwe bakubuuza wasuze otya of course olina kuddamu bulungi ne bwe muba mwafiiriddwa nga ayita wali mufu n'agamba eyo mwasuze mutya wasuze bulungi naye ng'omufu ali muki ali mu ddiiro kati ezo z'empisa za Buganda naye nga mu Uganda abali obulungi batono nnyo
ffe tetuyinza kubanga tusuze bulungi oba ki tusula tukukunadde nga lumonde mbikata so tuli mu mbeera eyakanayo kyani bannaffe abatambula bakaada ng'omumegganya amazzi balala sife ababadde mu misinde gye gyafulopingidde ate sebo abantu bazze ssebo sebo abantu emisinde bagibadde ku ssebo okusinziira ssente ezaateereddwa mu misinde egyo n'okumobilizinga na buli kimu n'olaba abantu nga balinga 8 oba 7 tekimala bafunyemu akawumbi mbu ate kyewuniikiriza abantu akawumbi baatodde mu nsawo yaabwe ne bajjuzaawo basobole okukalangirira omuntu amanya akawumbi mwabo abantu kabadde kavaawo olwo egya kabaka giveemu obuwumbi 8 bwe giba egyo gyavuddemu akawumbi egya kabaka gyavuddemu 8 so simple logic toyina wokirabira obuwumbi 8 kati anti munange egya kabaka mu nsi yonna gye gikola ki gye gisinga okubaako namungi w'omuntu kati ate gino egitaawezeza wadde bantu 100 bwe giba gyavuddemu akawumbi ke boogerako babadde bakudaalira baatodde mu nsawo ya muwi wa musolo ne batoopingawo naye nga ne ze baataddemu zaakoze eki zabadde mpitirivu zaalemye tezaavuddeyo so ate omukulu n'amala eggobe mu kibya n'atalabikako oluvannyuma goloza lwaki teyazze ng'ategedde efulopinze n'abagamba sijja kujja waawo bulijjo mu nnimba era kati ababadde mu kutegeka bali mu kajojijoji wabibuuzo sente zaalagawa lwaki kyabadde kityo omukulu teyaganye era obwedda ali ku ssimu ng'alengera ati bwabuuza kiri kitya yagenza okulaba kifulopinze n'agamba kankite nene nkola ebirala ekyo kankirekemu bano bannajja kulya babeere nga bakiwujja so eyo embeera nebaza abatugoberera ku mukutu guno mukwano gyange abali e London America mukwano gwange Made in Sereko gyoli yonna nafunya amawulire Made in Sereko Sebuliba musajja wa Kabaka Fundi Jogo batugoberera bulungi nnyo nange mutuusaako okulamusa kwange nabonna abali mu diaspora n'abatulaba wano sebo byebiringa okulamusa kwange okwaleero amina sebo mukwano gwo nga yatabuse Honorable Nsibambi ani Honorable Nsibambi nalabyawo abaana batambuza nnyo akavidiyo yawo akali kamaloboozi yabadde ku ssimu nga omulonzi amukubiddeko awo abalonzi kiki bagaza Honorable Nsibambi lwaki bamusokasoka bamutankuula nabatuka n'omwogeza ebigambo ebinene ekisooka kiri kimenyewo nze Nsibambi si mukwano gwange Nsibambi tabanga ku mukwano gwo nedda ssebo twali tugatta naye obwongo ku nkyukakyuka nga ndowooza mutuufu kumbe ye ate atukoleramu fe atufudde kapito ye kufuna naye si mukwano gwange ekirala omulonzi waddembe okukubira ku mubaka we ate n'omulonzi ekibuuzo kye yabuuzizza Honorable Nsibambi mu katambi okusinziira bwe nawulidde kuba nawulidde omulonzi amukubira n'amugamba ti Honorable nze gundi galabuzi simanyi owaawa oweeyo ewaabwe Mawokota n'amugamba munnange onookomya ddi okwesiruwaza kiba kikyamu eri omuntu omukulu Honorable omulamba ate nga munnamateeka gwe kankubuuze Honorable Nsibambi byakola olaba ki kwegeziwaza kwesiruwaza ku bibiri gwolaba ki ddamu ntera kuwulira gwa interviewing ganze tera kulaba abana nga babuuza kati olaba ki nange nkubuuza gwe Honorable Nsibambi ku bibiri okwesiruwaza n'okwegeziwaza olaba ki ndowooza ba wansonga ziyinga bwabiraba byabayogera n'okukola oyagala tuggalewo interview ebibuuzo bibiri yes or no olaba ki abatulaba mu comment section yaabo bamuteeka ensonga zammwe Honorable kyemumulabamu gamba abatulaba bateeke mu section ku essimu eyakubiddwa omulonzi yagambye onookoma ddi okwesiruwaza kati mbuuza gwolaba kikwegeziwaza kwesiruwaza Honorable Nsibambi kyakola anyway ekyo tukirekedde abakomentinga ekirala Honorable Nsibambi simuyinaako buzibu buli personal on serious note but singa tugatta ffenna
obwongo mu struggle tulabe nga tujjako nakyemalira n'otulyamu olukwe ate n'oteekako ekigambo ekigamba tinze mbadde nga nsisinkanaani Mwami Museveni nga totugambanga wabula twategedde jjo nti obadde omukola ki omusisinkana kitegeeza watulyamu dde oluki okumusisinkana musango Mwami Museveni mu Uganda wokka weewali pulezidenti gw'osisinkana ne gubeera omusango ye yakikola atya nti buli lw'omusisinkana aba agenze kukugula oba okitegedde ove ku mulamwa kubata erinnya lye ligamba tawabulwa so kati ye yakikola bw'atyo mawanga amalala babalaba wano Kenya Baleiro Odinga omugenzi Kalonzo Babu basiba bagenda ku State House naye mu Uganda bw'ekityo bwe yakikola ki bwe yakikola olw'okuba nti yayawula wakati w'abanyigirizibwa naye so kati ffe kasita weegatta naye tuba tulaba kiriwa ekyo kati Honorable Nsibambi yafunye ekizibu Sibambi oyo yatimba abantu ebbula era juzi omuvubuka twabadde tutambula naye Honorable Nsibambi ye yamusomesa e Makerere amateeka bwe yalabye Nsibambi twabadde tuvaawo waggulu ku Parliament Avenue nga twambuka ku Diamond Trust ng'ovudde ku toteri awo omuvubuka bwe yalabye Nsibambi mukwano gwange oyo Ronald n'agwa cover n'agamba musomesa wange yagwa eddalu saagala ne ngamba omusajja tagwanga ddalu mulamu ali ku nnomu n'angamba byakola binswaza nze nga gwe yakola ki kati bwe banaalaba nga nyimiridde naye bajja kulowooza ki era nsaba abantu Honorable Nsibambi be yasomesa baddeyo mangu bakole revision kuba ayinza okuba bye yabasomesa biki bifu nga si bye bituufu ebisaanidde okukola ki baddeyo beetegereze kuba teri muntu profesa abadde yenyumirizibwamu nga yasomesa amateeka ku level ya Honorable Nsibambi n'abeera bw'atyo kitegeeza bye yasomesa biki bifu si birungamu ekirala Nsibambi alina ekizibu alina alaivolism mu luzungu bakiyita alaivolism akyamuka amaalo kati obwongo bwonna alaba yeetisse NRM yagiyina ku mutwe oba mu mulabo obulala ffe tetulina bwe tumulaba ye mu kifaananyi kye yeerabiramu nkikakasa bulungi ojja kumbuuza ku sovereignty bill mu kifaananyi kye yeerabamu alaba nga ye yeetisse NRM mu kiseera kino era eri ku mutwe gwe asinga ne nannyiniyo abanga omusambi omupya aleetedde ku ttiimu nalaba nga bonna basanzeewo tebamanyi nga yiye amanyi yekka kati ye alaba yamanyi mwena alemu yonna era olutalo lwe alaba nti bw'atalumba Nuupu bw'atalumba Kyagulanyi tewali kirala aba takoze so kati ffe tugamba nti Nsibambi sala puleesi olinyise sukaali otherwise tojja kumalako mu kifaananyi ekyo mwendabiramu ki Nsibambi ekyokubiri kikwasa ennaku nti mu bantu NRM beeyina bonna mu kiseera kino balaba nga Nsibambi yasaanidde okugyetikka teyina ekitegeeza bantu nange ne ngenda kati njetikka tulese omusambi omukolo guba gaggadde guba wali ku secretariat so Honorable Nsibambi akakkane ate yali badde amanyi nalaba aba PLU babakansakawo omuntu awo ono nsereko ono yagwa ku walinga bamumye kaadi yagwa ku gundi walinga ku kitebe ky'NUP yagwa wansi buli bibiina by'obufuzi nalaba bamukasi nga baga katulese buli kibiina ky'ebyobufuzi kiyina bansereko modlo kati nsobereko n'obwansereko bwe comedian yabeeraawo kazanyirizi era neyo taliyo ali mu kazanyirizi by the way Nsereko oyo nasooka nensaba ku NUP bamukebere omutwe nga ndaba ayina ekikola ki ekibulako gwe bw'omutunuulira olaba mulamu musajja yambala amakooti okwambala minisitule y'ebyobulamu yagamba abantu 8 ku 100 balalu naye tebamanyi
kati I don't want to discuss Nsereko ndaba sisaanira omulonzi okujjako omubaka waya kuba nawulidde alina ebigambo byeyagambye awo nti simu yo nja kugiteekayo bagirondoole bakukwate bamukwate omulonzi nze na buli kati gambye Honorable Nsibambi yeetaaga kuyambibwa era nsaba abafamire n'abamwetoolodde bamwanguyire bwe nawuliriza ka odi yaako ng'eddoboozi lirye lyennyini ng'ayogera ebigambo bye yakozesezza nga nange sisobola bikozesa wano ebivuma ku levo ya Nsibambi ne bw'oba tokkaanyiza na muntu nga kkubidde essimu eyo si ye reply gye yabadde akola ki naye ate bwe nakiwulidde seewuunyiza nnyo ng'omuntu atuuka okusalako amasanyalaze mu kitundu mw'ozaalwa ng'olwokuba tebannonze n'otuuka okuziba ekkubo ng'olwokuba kyokka nga mu kitundu ky'ocomplaininga kye batakutondeddeemu mwe muli maamawo mwe muli abaganda zo mwogenda okuziikibwa kati omuntu ali ku leve eyo bw'ayogera ebigambo Nsibambi bye yakozesezza okuwemula mukwano gwaffe Galabuzi eyamukubidde simwewuunya oyo ye Nsibambi pure Nsibambi Galabuzi ekirala taswala Galabuzi honorable Galabuzi mu kino yawangudde Galabuzi muwanguzi ye kye yabadde ayagala yakikoze eki ate Galabuzi teyavumye Galabuzi yabuuzizza nga ayagala okumanya nti musajja gwe onookoma ddi okwesiruwaza naye akokwesiruwaza kabanga era abamisiza mu ggaali kyabadde kiki si kivumo so Honorable Nsibambi yeetaaga okuyambibwa at this moment ayina ekizibu ekirala Nsibambi omuntu gwadiringa naye tamumanyi mwami Museveni aludde mu byobufuzi Nsibambi naye tamanyi Museveni ze nagamba mu bantu mu Uganda wano omukuba enkakasa abamanyi mwami Museveni bamuyita Dr. Kizza Besigye talina kigambo kye yayogera nange ku Museveni ne sikiraba Besigye akugamba Museveni nti awanyiiza awasanyusa awo agenda kukola kino wano agenda kukola kino ate era ne kiba bwe kityo Besigye ye yasooka okuvaayo n'agamba banne bwe baalwana mu 1992 n'ayita General Tumukunde n'ayita ba Tinyefunza n'ayita ba Mugisha Muntu ba Mama Mbabazi omugenzi Kategaya wali bannadduli bonna wali ku gundi ku public service ye yali atwala ewandegea n'abagamba according to what I'm seeing omusajja simwetegefu kutuukiriza bye twakkaanyaako mu nsiko ekyokukyusa obuki obukulembeze mu mirembe banne ne bamugamba weeyagaliza n'abagamba sinze ngamba nti kankulembere naye tumwanguyire ng'obudde bukyali ne bamuvuvuba bagenda okuwunzika waliwo ataawukanyeeko naye Ambabazi yayawukanako naye Tumukunde yayawukanako ne Museveni omugenzi Kategaya yayawukanako naye enjawulo Besigye ku bo ti bo bayawukana naye ate ne baddayo olw'embeera nga tebagisobola naye Besigye is a survivor hustler takangibwa nti omuteeka ku maviivi mukiga pure kati Nsibambi yali badde afuna lecture okuva ewa Dr. Besigye muntu kigwadiringa naye amumanye yamuleseeyo dda wetwogerera okusinziira ku bye yayogedde n'olwekyo Honorable Nsibambi mukadde waffe abasajja abo ekinnuma ku Nsibambi n'abamufaanana baatumalira emyaka mingi ffe nga tukyali bavubuka nga tulowooza batuufu kumbe batutimba bbula nga bali ku byabwe birala nga bali ku birala ffe tuli nabo tumanyi nti tuteekateeka twenunule kumbe bo batunuulira survival ffe ate tutunuulira birala bo they are looking for survival emyaka 15 gye twamala nabo 2 gyatusala tetugibenefitinzeemu nti bo they were looking for their benefits ng'ate ffe tutunuulira kifaananyi kya ggwanga kati bwe buzibu bwe nnina nabo era bwe busungu bwe nnina ku bantu abamufaanana
So Honorable Nsibambi nga muvaako nsaba family ye bamwanguyire kuba tali mu nnomo ye bwe batamwanguyira bw'omulaba endoko mpoka gyalo kompoka ayogera bino ayogera ku basibe ba Nuupu ayogera ku ono alumba ono kwegamba alinga musota mukubeko apaala buki apala bupazi nansenene umanye nsenene bwe zipaala oba mbeera y'akalulu kubanga baŋŋamba nti omuntu bamukuba akalulu aboka ndabye bazibuugira abakubwa akalulu nti omuntu asigala mu mbeera y'emu bw'aba teyeesonye mawulire na byansi bisobola okumufuulira ekirala oba kalulu ke kamusumbuwa era ebizibu byonna bino byatuuseeko biva ku kalulu ke baamukola ki naye si ye yekka yawangulwa Ssemujju yawangulwa ekira naye omulaba on his normal olw'okuba nti Ssemujju yajja lw'abantu oba Ssemujju lw'okuba nti abadde ebisanja bibadde bisatu yes yajja lw'abantu si bisanja parliament mulimu Honorable Kadaga emyaka gye yamala mu parliament ogimanyi mingi naye Ssemujju kitonde kirala ye yagamba bampangudde abantu b'ekirabe bampa obuvunaanyizibwa bampuumuzza kampuumulemu Lukwago yagambye bali mwezi yankoze eki yamuwangula kampuumulemu era Lukwago ne yeebaza bannakampala ebbanga lye baamukola ki naye gwe eyeeyita bijjoddolo si bina bijjoddolo oyo alimba abuzaabuza bantu omanyi n'omugagga awogganira mu bbanka taba mwangu bw'olabanga omuntu nga yali yeeyita mugagga ng'ali mu bbanka awoggana nze ndi mugagga nze ndi kino teri mugagga yenyumya abasajja abagagga bali mu Uganda wano nga tomuwulirangako nawe yenyumiza naye nga bali ku bikolwa naye Nsibambi abeera buli wamu awoza nze ndi mugagga siina kye siina omugagga awogganira mu bbanka aba yayavuwala ye Nsibambi tatubuzaabuza kale Haji waliwo ensonga ya sovereignty bill ekutte wansi ne waggulu wetwogerera essaawa zino wiiki eno abantu ab'enjawulo bagetuseko mu kakiiko era abamu boogedde ebigambo eby'enjawulo nga bagamba nti oba oli awo etteeka lino biiru eno tebakkiriziganya nayo era nga mwabo muli bannaddiini mwe muli abakungu okuva mu bwakabaka bw'Emmengo bonna nga bagamba nti ebbiiru eno singa efuuka etteeka ejja kubayisa bubi kubanga ejja kubayingidde mu mirimu gyabwe ne privacy yaabwe kubanga bagamba nti bw'ofuna ensimbi esukka mu kadde 5 ate n'okusooka ate ogenda onoonye minisita avunaanyizibwa ate onnyonnyole n'ebirala bingi ebigwa mu kkubo eryo kati ijja kuba libalemeseza okukola emirimu gyabwe nga botekedde okugikola kubanga amakereziya amakanisa ab'Obuyisiraamu n'abalala bonna nga bwe twogedde ku culture twogera ku Buganda kyokulabirako nti bafuna obuvujirizi okuva mu mawanga g'ebweru nga bagamba nti kino si kituufu nnyo kyokka twadde tuli awo gavana wa bank omukulu Atyam n'avaayo n'agamba nti ekyamazima si kya buvunaanyizibwa era singa ebbiiru eno efuuka etteeka egenda kukosa ennyingiza ya Uganda egenda kufeebya ebyenfuna bya Uganda okusinziira ye nga bwe yannyonnyodde abantu balisudde mu kasedo abakulu first of all njagala okusooka okuyozaayoza bannayuganda naddala ba elites ku mulundi guno bannaffe ba elites bulijjo twogera ku nsonga ezimu nga beesuulirayo gwa naggamba naye ku bbiiru eno ya protection sovereignty bill bonna bavuddeyo oba lwakubeera bike bakwatako directly simanyi oba bulijjo bye tumannyonnyola bye batategeera sikola ki tomanyi wetwogerera bukyakakiiko ka parliament katandika kuwa abantu mukisa kuwa birowoozo byabwe ku nsonga ya protection sovereignty bill omuntu omu yekka eyakavaayo n'alaga nti awagira biiru eyo ng'agiwagira ye mukwano gwaffe omukulu Nsibambi Yusufu ate bwe kyagenza okunoonyerezebwa
gye twagenze tulaga nga kiraga mbu yaliba omu ku baabaga bbiiru eyo ng'akolagana ne gavumenti ye ya draftinga bbiiru eyo era kyova olaba ku lasiti twakitegedde ge maanyi gaataddemu ennyo akakase mukama we nti ekintu kye yaleeta kiyita era kikola oba okitegedde naye ng'erinnya lye bwe liri Nsibambi Eddiba ya Mutere yamudibizza kubanga abantu bavuddeyo abakungu ne bakiwakanya nga bakutegeezezza omukulu gavana wa banka ya Uganda Michael Ating Ego ng'erinnya lya Nsibambi ateeberezebwa okuba emabega w'okudraftinga bbiiru eno nga balina Attorney General Kiryowa baasiba bubi ekintu mu kukisiba baaleeteramu kamutambuza ddembe baateekamu ekifi kimu enkoko n'eba nnyingi kati nga balowooza omusiraamu ajja gikola ki so omusiraamu ne bwe mubaamu akantu bwe kati aba takyalidde kati ye bbiiru eno bbiiru eno buli munnansi saagala tugiddemu gisokoola bigirimu munda abantu bonna baabikoze eki ebadde ekugyeko obutuuze bwo ng'ofulumye bweru w'eggwanga fe abasiraamu tuyina kye tuyita zaka etoolwa okuva mu maali y'omuntu nga buli mwaka zakatul maali waliwo gye bayita zakatul maali kati tuyina mikwano gyaffe nga bali Bulaaya bayina amafactory bagagga bavundu nga bw'atunulamu zakatul maali gy'alina okutoola eri mu miliyoni 600 kyokka gw'ogamba sente zijjenga mu shifuti ate nga tezisukka bimeka bina olwo oba osazeeko omya omukisa omusiraamu okutuukiriza obuvunaanyizibwa bw'eddiini ye ekyokubiri bannaffe abakristaayo abakatuliki abalokole n'abalala bafuna essente n'abasiraamu okuva ebweru nga za kuzimba mizikiti za kuzimba makyaki za kuzimba masomero za kuweerera baki ezo sente bwe zijja mu ggwanga nze atunda hardware seminti mitayimbwa bangulako basobole okuzimba essomero eryo tuyina woodi eri Kayunga ezimbiddwa Imaamu Kasozi Idi Imaamu Kasozi naye ng'ezimbiddwa abantu sente baziweereza kuva waki kuva Bulaaya naye nga woodi eyo ezimbiddwa eremye gavumenti ebbanga lyonna naye ng'esukka mu miliyoni bimeka bina sovereignty bill we yabadde ekoma okukkiriza sente okukola ki kati eyo twabadde tugisubiddwa abantu b'e Kayunga eyo babadde tebagikoze eki olw'okuba essente baali badde bazitaddeko ki giribwa emirimu gy'ekereziya sente ziva e Vatican ne zijja wano zaabadde zikoze eki Omunayuganda baakugambye ne bw'olinnye eryato n'olinnyira e Kasenyi n'ogenda e TZ n'olinnyira e Bukakata n'ogenda e TZ oba ofuuse mugwira okitegedde mu myezi 3 bamugwira myezi 3 oba tokyali munnaki munnayuganda kyokka nga ate neri gyowalaze tolinayo butuuze tebakukkiriza toli mutuuze waayo kati oba kireebereebe oba wakati awo oba wakati sovereignty bill erimu ebibonerezo ebyokuliwa obuwumbi erimu ebibonerezo ebyokusiba emyaka kati ng'ewa minisita obuyinza obuki obungi ng'era abaakola ssemateeka bwe baawa pulezidenti obuyinza obukola ki obuyitirivu so abantu bonna bwe baatutta ebirowoozo mu parliament for the first time wadde yabadde akubiriza akakiiko ako yabadde alina interest mu kutuukiriza ebigendererwa bya mukama we kyamuzitoweredde buli obwedde alabikako mu kakiiko alikola ki alikuba kati nenannyini lyo kyenkugambye nti Nsibambi tategeera Museveni mwami Museveni yawunzisa alyeganye n'agamba ebiri mu bbiiru eyo sibikola ki sibimanyi sinze bye nayo kola ki si bye birimu si byebyo bye nateekawo
binalindo tablinga ye byateka ku meza naye ate kati si kitegera kubanga mu kiwandiko kya Fulmizo na Kolwajjo yatandise n'ekigambo kigamba nti no fellow Ugandans, especially the bazukulu, habari, greetings to all of you. Of recent I have noticed a lot of olwali, noise, kerere. Ninga atabadde balyogerako bangi bannaddiini, governor wa banka n'abalala bangi abakaba parliament babadde bakuba bukubikerere. Obutonde bwa mwami Museveni oba oluusi luba Luganda lwe lumusumbuwa akozesa ebigambo nga tamanyi wabikozeseza musole tusse kuba kati bwagamba olwali ki tewali muntu yagenze mu kakiiko ako akuba lwali toyinza gamba abantu bakulembeddwa religious council tibakuba lwali ekibiina ekiramba ekya National Unity Platform ekimusuzanga akukunadde nga Lumonde Mbikata nga kikulembeddwa Secretary General David Luwongoya bagenda mu kakiiko ako n'abantu abalala betuyita ab'obuki n'emmengo yavudde kuba Mmengo efuna funds tesolooza musolo abantu baayo bali mu diaspora bagiweereza ssente n'ekola development zeekola mu Bwakabaka kati gwe bw'obiyita olwali ffe tugamba gwali mu lwali so si bano abaakoze eki it's a vice versa yeye yabadde mu luki mu lwali ng'ayagala okuleeta ekintu kye bataategedde erinnya lyoyo yakidrafting ansibambye Edibya Mutere kyabadibiridde tu bw'otunuulira etteeka eryo Parliament ya Article 79 egamba nti Parliament enaakolanga ku lw'abantu abantu bakkiriza kye waleese tebakikoze eki why do you still go on with it era n'akakiiko ka Parliament lwaki amwayi disappointed okusinziira ku bantu abazze mu kakiiko eryo etteeka yabadde teyongerayo wadde olunaku olumu dikola ki okulitwala mu maaso okulitwala kuba ensi yonna yakulaze nti rejectinze kati olireetera ani oba onfuna n'olwekyo nze ndowooza nti etteeka lino baalisiba bubi tebaalisiba bulungi ne libalemerera ekirala baalireeta mu busungu lwaki ngamba bwentyo nti Mwami Museveni yasiba ssente za NUP eza iPod ng'aweebwa Mwami Nobert Mao amagezi ti NUP togiwa ssente mu kampeyini essente ezigiweebwa mu mateeka eza iPod kati bwazisiba yalooza nti kampeyini zigenda kuflopinga yagenza okulaba ate NUP mu kampeyini esigadde ekolanga bwekola ki because we were helped by our brothers and sisters in diaspora kati President Mwami Museveni ye n'alowooza nti bwe mbanzi gyewo ssente za iPod ng'ate bafuna eziveeri nazo kanzikole ki kanzisaleko mbe nga nkikubye kati awo nga toyinza kukola ye yalireese mu busungu ng'alireetedde NUP ne bapakiramu bye baapakiddemu nga si biki kyebayita okugamba nti nno nti onyenye emmeza eriko ebyokunywa by'abantu bangi NGOs eziri wano esinga okufuna sente nnyingi eyinza okuba mu miliyoni nga 6 omwaka naye nga zizimbira abantu amasomero ziweerera abaana zikola emirimu emirungi mu community mu byalo kati gwe bw'ogamba nti ezo zonna ssente mu ggwanga teziyingira ebyenfuna by'eggwanga oba obitaddewa njagala okutwala omukisa guno batera tugamba we do not appreciate to thank the governor of Bank of Uganda nti Mr. Etiang yayolesezza obukugu obwayawukanye ku bantu abali mu bitongole bya gavumenti nga bo bajja mu politics yalaze nti yajja on merit na bukugu bwe era n'ayogera ekyobukugu so teyaweebwa kifo lwa byabufuzi nga bw'olaba mukwano gwaffe bano abali mu UCC abali mu bitongole ebyenjawulo ebiri wano nti baliyo nga reward kyono yali awagira NRM n'agwa katumuwe ekitongole kino akikole ki akiddukanye Governor wa Bank of Uganda I give him his flowers yayolesezza n'ayogera nga omunnauganda omuki n'akugamba ebyenfuna by'eggwanga bigenda ggwa yayogedde ng'omukugu tetuneetengerera
ebintu byoyogera tebikola ki tebisoboka kuba yakulaze abati yesizamu mukamwe mwami Museveni amaaso bw'obeeranga n'omuntu ng'akusuuta busuusi buli kyokola oyo mwegobeeko era mwami Museveni nze nabadde mu advisinga omusajja oyo yali mufuniddeyo n'ekirabo kya miliyoni nga 5 okumuwabula kuba eggwanga libadde ligenda okugwa ekigo kyabadde ajja okwewuunya oba okitegedde mwami Michael governor wa Bank of Uganda abati yavudde kubanga Museveni yalaze nti neteeka yeke nyini nanyini walyo biri nanyini wayo yagalifuka etteeka kati mwami Michael governor wa Bank of Uganda abati avudde ku mulamo gwa mukamawe governor wa chovola beggwanga lino nno eggwanga lino liri mu kizibu mbuuza lwaki kulwaki omusajja yavuddeyo n'ayogera ekituufu ng'obukugu kati yakola amawulire mu nsi yonna mu Uganda kitegeeza nti batumanyidde mu kuba ku sayidi ya bifu kati ono eyayimiridde twagala namukebera DNA ye yawa ddala munnayuganda kuba bannayuganda bwe bawa emirimu mu bitongole tebafaanana ono era kyekiwaawazizza abantu amatu nti yakoze ekitasuubirwa mu nsi okitegeera kati ensi yonna ewuuma egamba oyo mu Uganda yaani beba abasajja be bagamba abatufaanana nti bwe tuli batufudde badokita abali b'okumpi baagala batuggyemu obwongo bwaffe tubaleme tuziika naki nabo kati oyo gavana toyinza muziika na bwongo obwo obwetengerera n'ayogera baminisita ba Museveni teri asobola mugamba nti mukulu kino kyoleeta kiki kifu no bonna bawoza igwe ayogedde baba kyakoba kyenkola ki kyenkoba so governor wa Bank of Uganda asaana okwebazibwa kyenabagambye nti obuyivu bwa Honorable Nsibambi n'okwetyoboola tebutukyayisa bayivu tujjemu ezo empulunguse ez'Abansibambi tusigaze bano ba governor wa Bank of Uganda bo bali Bansibambi mu nnyanya mu kisero temubula nnyanya nvundu oziyuwa n'ojjamu envundu n'osigaze nki katika tusigaze namu eza governor wa Bank of Uganda zino envundu tuzizzeewa era abazadde mbakubiriza temutende walirwa kuweerera baana nina abantu abamu bempulira oli n'agamba nti aneteeka eryagala biiru yaleeteddwa yagala okufuka etteeka gye bagala efuka etteeka tezze ku lwa bulungi bwa munnayuganda ezze ku lwa kumira mwami Museveni mu buyinza etya anti kati mwami Museveni ayagala okutula ebibiina by'obufuzi enteega abitema tukugambye biiru eno yabuzeeko kati nyo giyita Kyagulanyi biiru kubanga baziyize ssente yonna eyingiramu bonna baatuula mu security organize nga babuuza omusajja twamumma ssente za iPod ssente zakozesa ekibiina zivaawa balaba emirimu gyaffe mweni yoppi gigenda mu maaso tetuyina nkenyera yonna kyokka ssente baaziremera eziri mu mateeka tetusaba nsabe kuba etteeka kyerikola ki kyeriragira kati biiru eyo bwe bagireese ne basiba NGOs zonna ng'ekulaga nti balina ebigendererwa ebisibira mwami Museveni buyinza biiru eyo nno ate erimu ebirala naggamba emabega eri bannamawulire bakugira okwogera ku bibadde mu kulonda so nga ate gw'osaka maki mawulire gw'oteekeddwa tutuusaako biiru eyo egaana omuntu yenna okuwakanya ekintu kyonna gavumenti bukyebeereese wadde kikukosa g'olina kukaddasa buki ega nti yes buli kyeneereetanga nti ngenda kutunda ennyanja tokkirizibwa kwogera nti ennyanja y'abannayuganda temugikola ki temugitunda ajja gitunda bw'onoowakanya nga bajjayo eri etteeka mu kkooti nga bakuba mu kkomera myaka meka 10 ng'oli eyo ovaayo ennyanja baagitunda dda kati tubagamba nga bwe mubadde mutunda ebintu nga tewali biiru tekyetaagisa mutunde muwekole obuvuyo otugamba nti oyagala kunyweza bwetengerezebwa ggwanga ebbanja lyokka eribangibwa Uganda lyatujjako dda obwetengereze tulinga omusajja ali mu maka nga mukyalawo sente omulekera za kinyoobwa osanga nkoko oba tokyayina bwetengereze mu maka omwo
ayinza okuba zaafissa ku zakameeza ebitaano 1000 yakuŋŋaanyiza okitegedde bw'oba tosobola kubuuza mukyala nti owaaye nalese sente za kinyoobwa ate luno ekiwawaatiro n'entwingiri byompa sente zivuddewa oba tokyayina bwetengereze ye Uganda according ku bbanja lye batukola ki litubanjibwa sente ze tubanjibwa twejjako dda obwetengereze kati bino birala nnyo okusinziira ku Uganda weeri obwetengereze tekyabukola ki tebukyaliwo era toyina capacity oyina budget okumanya Uganda eno erimu ebintu ebyewuunyisa oyina budget half of your budget efundingibwa ba donors mboleeta biru ya bwetengereze ebyobulamu byo tosobola biyimirizaawo ministry y'ebyobulamu mu Uganda eyimiridde ministry education efundingibwa ba donors toyinza kulaba government ya kuno nemalako myezi 8 nga tegenze mu parliament kwewola looni mu IMF simanyi mutuwole mu Exim simanyi muki kati oyogera bwetengereze eki nga ne ministry mu government yo tosobola ziyimirizaawo oba otegedde kyegamba kitulaga nti biiru eno eyina hidden agenda eri emabega si ya bwetengereze soka olwane ku ggwanga live mu mabanja geririmu ministry osobola zeyimirizeewo olyoka otugambe nti tugenda ku bwetengereze otegedde ensonga eyo so nebaza bannayuganda nga bwe nagambye ba elites tubasaba tina ebirala bibakwatako nga bwe mwasituse ku biiru eno olw'okuba tuleme kulowooza tumwasituse olwa sente zibaweebwa okuva ebweru eggwanga Uganda lyaffe ebizibu ebituluma ffenna byebitya byebimu muleme kusirika ne ku birala mukole eki ba political prisoners bali mu makomera bavunda tebalina miki abasiba talina bujulizi so mbayozaayoza naye tumirire ku ekyo tugenda ku nsonga y'omusibe kakati omusibe omukulu Okero Onyum wetogerera essaawa zino bamusalidde gwa Kalabba agenda ku Kalabba naye tusuubira okuba nti nno mu nnaku ntono balooya be bajja kuba bajulidde naye singa kana amutanda ennaku nezigwako nga tebajulidde 14 ajja kuba ateekebwa Kalabba oluvannyuma lw'omulamuzi okusalawo n'agamba nti n'omukulu ono byonna bye yakola yabikola ategeera era yayungusa amazigo oluvannyuma lw'omukamutema nti ssebo byonna bye wakola wali otegeera bulungi maziga ne gamuyunguza kati kaweddemu mu kiseera kino embeera eno ogiraba otya nga oyogedde ku political prisoners bali mu makomera abamu obujulizi bukyabuze abamu baleetebwa nti leero ddayo leero luliddayo naye ogwa Onyum gwo gwadduse emisinde miitirivu kutuusa okugusingisibwa lwaki ne bano abalala nga kukuli ne mukwano gw'onwe Bumuwanga Kivumbi lwaki emisango gyabwe gyo tegitambula nayo newogiwozesebwa ne giggwa ne basalirwa ebibonerezo byabwe giba gibasinze bwe giba tegibasinze ne bateebwa guno kyakuyiga ki Haji kyewagufunyeemu first of all omusango gwa Okero Onyum erinnya eryo limbuzaabuze tugende n'Okero nagufunyeemu ebyokuyiga bingi naye ndowooza ebikulu biringa 3-2 ekisooka ekitongole ekiramuzi kyatulaze nti kirina capacity ewozesa omusibe mu budde n'asalirwa era kyakikoze ekyokubiri ekitongole ekiramuzi kyatulaze nti ekikigaana okuwuliriza emisango gya ba Dr. Besigye ba Akireewo Kivumbi ba Eddie Mutwe ba Muwanga Kivumbi it's politics olw'ensonga omusango guno yali mwami Museveni n'abagamba tinjagala kooti ebeere wali ku ground kitegeeza nti tekyetengeredde ekitongole ekiramuzi tekyekoze eki
tekyetengeredde era bwe bamala mwami Museveni bw'amala okugamba nti omusango gugende ku ground nze kye nali mpagira anti waliwo kye bayita order ya president yali order ya president bwe yalagira bannamateeka nga bakulemberwa president waabwe Isaac Semakadde ne bakikubamu ebituli ne bagamba ekyo ekintu mu mateeka tekikola ki ate era si kirungi ne bawa ensonga zaabwe ng'abannamaki abamanyi kuba Katikkiro yatugamba abakugu tubaleke bakole emirimu gyabwe kati awo bakyogera mu bukugu nze nalaba nga ekyakolebwa okutwala omusango ku ground kyali kiki bo ne bakitaputa kakati ekyo nga nkitadde ku sayidi ekyabannamateeka ekyo kyabakugu saagala kiyingiramu nze kye nalabye mu musango guno ekitongole ekiramuzi kyatulaze nti kiina kapasiti ewozesa omuntu ne kimusalira omusango ekyokubiri twafunye ekyokuyiga mu misango gy'aba political prisoners abanaddala aba National Unity Platform nga otaddeko ne Dr. Besigye ne Muwanga Kivumbi kitya nti obujulizi baba nabwo oba tebaba nabwo mu musango guno gavumenti yabadde n'obujulizi obulumika okero mu misango gy'aba Dr. Besigye gy'aba Alex Waiswa Mufumbiro ba Edi Mutwe bakirewo Kivumbi gavumenti eyina bujulizi eri mu kuzannya jangu onkole ki jangu onkwekule politics kati awo tukizze eri judiciary nti mwokulaga nti mwetengeredde Dr. Besigye awezezza emyaka 7 ejo gyokka emyaka gimuwa okweyimirirwa Alex Waiswa ba Edi Mutwe bali mu myezi emeka Semateeka abawo okwekola ki abalamuzi omulamuzi mukyala Doreen Katuchabe ali mu musango gw'aba Waiswa Mufumbiro tumubuuze ekibuuzo obujulizi bwe baba bali baganya obuleeta mu bbanga Semateeka lye yalagira lwaki toliriizinga abantu bano n'obawa bbeiro omulamuzi Baguma William ali mu musango gwa Dr. Besigye eyafuuka ate nti naye avunaana Besigye kuba bw'otunulira omusango nga gugenda mu maaso olaba nga Baguma ate avunaana Besigye yava dda mu kuba nti yayina okulamula kati ate naye avunaana ani Besigye ekyo tubabuuza mmwe mulamuzi munnammwe ono omukyala bamuyisani omukyala erinnya linvudde mu mutwe eyabadde mu musango gw'eggaba yabalabisizza according bwe yaddukanyizza omusango guno yalabisizza ekitongole ekiramuzi babaguma aba Doreen abali mu misango gy'aba political prisoners omukyala yabalabisizza nti bye mukola temubikola ku lwa mateeka mubikola ku lwa ssimu era kyova olaba mwami Baguma buli lwabeera mu musango abeesigye abeera ku WhatsApp buli kaseera abamuwa ebyokukola bali eno omukyala akola ku musango gwa ba Alex Waiswa Mufumbiro ayogera atunuulira omusibe bw'atunuulira ku WhatsApp ati ayina bayogera nabo abaki abamukontrolinga kati kiddayo ku kiri the one who pays the piano yajuwa ekyokukola ki ekyokuvuga maloboozi gabagafuluma yalagira nti fulumya ddoboozi litya gino ono teyabaddeko asasulira era obwedde omulaba yeetengeredde asala ayogera nga ani so tulowooza ekitongole ekiramuzi okuzza ekitiibwa kyakyo ku misango egirimu ba politician bakole nga bwe bakoze kuguliwa kuguli bwe baba ddala nga baagala kukakasa nsi nti kye bakola they are free and fair otherwise ffe twabajjeemu dda obuki obwesige ne bwe bakoze kino okuleka nga bakitulaze ku bapolitician baleete abajulizi nga bwe baleese baliwa bali kuba bano babaleese lwaki temuleeta bujulizi ku misango gy'aba political prisoner kitegeeza temubalina you are just incarcerating them illegally gwe mwabaddeko obujulizi mwabukoze eki bwavuddemu bwangu and the public eri happy nti ensi yonna yalabye obujulizi obwaleeteddwa obulumiriza okero nga buki
twagala muleeta abajulizi abagamba Barracks bawaswa mufumbiro kyemisango magikola ki abajulizi me mukakasa ku Dr. Kizza Besigye mubakole ki baveeyo nga bano bwe bakoze ki and to make the thing worse mudire kooti ya Besigye mugiteeke wano mu kibangirizi nga bwe mwaleese bano abajulizi. Stop playing politics in people's lives. Obeya Mwanga Kivumbi kubanga naye avunanibwa kumpi misango gijimu. Mwanga Kivumbi mwattira abantu mu njuye agamba mwatta abantu 10 mwe mugamba twatta 7 katukiriza mwatta 7 abatta abantu bali 7 be mwogerako baliwa kuba Mwanga Kivumbi teyayina mundu etulisa baki negwe n'omala okuttira abantu mu nju y'omuntu ate n'okwata nannyiniyo n'abooluganda lwe n'obasiba n'abaana abato gavumenti etayina nsonyi okutuuka ku ekyo etegeera ki oba otegedde kigamba kuba Mwanga Kivumbi mumuvunaana butujju ya ttaani tubuuza abatta abantu bano 7 baliwa mubaleete let them come into public emanye ono bamuvunaana kubattira abantu ewa Mwanga Kivumbi naye baafuuka kiiso kya mbuzi ensonyi bazifuula busungu baswala ku kye baakola ki gwe nojja mu maka g'omuntu batta Sheikh walinga ali ku mpingu Sheikh Kirevu Abbas Kirevu nga bamusibye ku mpingu. Those are the people we are dealing with. Naye ffe tugamba katwogere Katonda ekyo kyatuwadde katukole ki katwogere ku bintu ebyo bwe banaatutta oba ne batusiba naffe kuba ba Dr. Besigye bwe baali bali bweru baalikiswaiswa baayogeranga ebigambo bitya bye bimu kati gwe bono katulabe bono siba Uganda yonna naye government yekakatika ku bantu bagigaana abantu bagikola ki era government ene eriwo mu eyimiriddewo ku masiga aga eyimiriddewo kukutta okusiba okusolooza omusolo bye bintu byokka byeriwo teriwo toligirabira mu kifaananyi ky'abantu wantu aba mwami byabakama yagirangirira nga yesinza okulondwa aba government y'NRM ekigambo ky'oyogedde yagirangirira nesi ye yawangu oluvannyuma lw'okulonda kwerangirira beerangirira nesi bwe baalondwa abantu abalondwa balala nnyo bannayuganda babakola ki era bamanyi nti Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ye yakola ki gwali olabyeko gavumenti egamba nti bantu be bagironze nga bakagironda ne balyoka bamenya bizinensi z'abantu okuzisaanyaawo tebinyuma so nze mbadde nteesa nti bino byonna ba political prisoners bafune okuwolezezebwa bafune obwenkanya oba emisango gyabwe gibasinga gibakole ki gibasinge naye nga bawozeseddwa yesebo kale tweyanziza nnyo tweyanze gikatumalize wano olunaku olwaleero Geoffrey Mayanja yenze mbali ne Haji Makolo Kavuma sebo tukwagaliza weekend ennungi leero Lwakutaano alhamdulillah naffe tusiimye nnyo Munnayuganda tukwaniriza mu kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo ezitawaanya abantu omwaka guno ng'abakimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali oli nabeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bw'amangu tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa turmeric mmwe n'abayinako okenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro wa foono nabeera nga akuyambye tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko
abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abalina pressure abalina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezizaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga serengeta ku katono awo boisa kusoti TV ejja kubanga otulaba Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Senkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba omulanzi Jafari Senkubuge omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwalina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe omulanzi Jafari akunyonyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwakutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwala eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo omulanzi Jafari Senkubuge ye n'obanga omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga.